Olwaleero akwatidde FDC bendera kuwa President Nathan Nandala Mafabi atandise okusagula akalulu mu bitundu by'e Sebbeyi. Ono kakuyegewe amutandikidde mu Town Council y'Engenge mu district y'e Queen wabula yeezobye ne poliisi ebadde mu kugira okuguyegera akalulu wakati mu luguudo. No, neither do we want fights. But that is wrong parking of the vehicles along the road. This is the right. The vehicles coming from the other side are passing, going to Mbale. This is a highway. The ones passing, yes, it is just, we are just politely telling you to find better parking places. But we are in the process of doing this. So what? Yes, so what? So what? So what? Yes. What will you do? This is our country. What will you do? Oluvannyuma beesudde mu ddene okwolekera disitulikiti y'e Buku. Kyokka bano ekkubo lituuse ne libabula era ekiddiridde kubadde kudda gye bava. Bano basazeewo okuyita mu nsozi wabula babadde ku bunkenke olw'embeera y'oluguudo luno. Oluvannyuma beegasse ku luguudo oluva e Kapchora okudda e Buku. Ng'ebula Mbale okwera ssaawa 8 Nandala ne banne babadde bataka mu disitulikiti y'e Buku. Wano abatuuze we batottoledde ebizibu byabwe omuli ekya gavumenti obutabaliyirira nte zaabwe ezize zibbibwa abakalamojja n'abapokoti. Poliisi ekuuma amakumiro g'ebisolo okubaliisanga kakanja olutatadde singa basangibwa nga balundira mu bibira oba okutyabayo enku. Ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okwekanama nga kyokka ku muliraano e Kenya bitundibwa ku bbeeyi eya wansi. Ebyenjigiriza ebisereba buli lukya nga kyokka gavumenti terina kyekolawo n'ebirala. Our cows were stolen, but the government has not compensated us. Most of our people have been victims to UA. Most of them have been shot, and the government has done nothing. When you try to complain, when our MPs try to push in, the government is just adamant, and we've been very disadvantaged. The general hospital has been downgraded to health center 4, and so medicines that we get are very few, and also all the services, even the health workers are few. And why government importing sugar like Kakira, the powerful type of sugar, Lucasi, taking to Kenya at the cheap price, or cross to another country, but to our own whatever, like Mbale, being the regional business center, you find it is very expensive. But reaching Kitale, which is part of Kenya, you find things are very cheap, and it is from Uganda. Ngabwa zategeeza mu bitundu ebirala. Neno mu bitundu eby'e Buku Nandala Mafabi agumiza abaayo nga bw'agenda okufuba okulaba nga abajja mu bwavu ng'ayita mu nteekateeka ye ey'okugaba miliyoni 10 ku buli kyalo buli mwaka gw'ebyensimbi. Okutumbula ebyenjigiriza ng'ayita mu kusasula abasomesa omusaala ogugwanidde era mu budde nga kuno kwagasa n'okulaba ekibiina ky'obwegassi ekya Sebbeyi Cooperative Union kitukizibwa kisobozesa abalimi okufunamu ebyo bye balima. Sebbeyi Cooperative Union must come back to life, so that we can get money through our cooperatives. Our teachers will be paid equal salary and have houses. Nandala yeeyongeddeyo mu bitundu by'e Swam ku nsalo ya Uganda ne Kenya abawagizi be gye babadde bamulindiridde. Oluvannyuma Nathan Nandala Mafabi ssaako n'abakulembeze abalala mu kibiina ekya FDC beeyongeddeyo mu disitulikiti y'e Queen nayo gye bakuyegedde abalonzi. Kyokka Nandala bw'agezezzaako okutuuka mwemu mu nkambi omuwangalira bannayuganda abaali babundabunda oluvannyuma lw'okusengulwa mu bitundu by'ensozi Elgon, poliisi egezezzaako okumutangira okutuukayo. Nze Beka Senyonga mulinde kwa NTV akawungezi.